Nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki? Ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu. Ddayo mulago okole ki? Ddayo noonya omwana wo. Siwonanga. Ekyaki? Ekyomusulo. Ogwali omusulo kati go masira. Kati bwe nzija sirina wensula, nsula wannange amaka yagatwala. Yekateeka mu mutabani we. Embeera tempisiza bulungi n'akatono. Nkukulisa nnyo ate mukumulamu okonyo ddala okwebaza nti obanyo baidde okutulaba Delta TV kuuli program ebintu bizibu. Bizibu kubanga nga bwe nakubamye nga ntandika nti bino tubirabye nnyo mu bantu abakulu. Kati okumanya bizibu wadde abavubuka abato batandise okubanga munnange be bavuga ekintu kino. Abantu abalala bagamba nti abannange ekyo kirungi nnyo kubanga tutawanye n'abaana okubasomesa ennono. Oba ontegeera bandi bagamba naye abaana bano bafunye batya amagezi okusobola okubanga bategeera ebintu bino. Kati ate waliwo abalala ebintu tebabitegeera, abazadde tebabitegeera, n'abaana tebakola ki, tebabitegedde. Wabula abaluma lubaale era oli yakubye sinaga nkimanya nnuma naye nekyokola sikola ki? Sikimanyi. Abalala nga babagambye ekyokola naye nga balemereddwa. Ekintu ky'okukola ekisookera ddala kiba kyangu nnyo. Ekintu kye bayita okwezuula abantu bakimanyi bulala. Naye kye bayita okwezuula sooka weetegeere ggwani. Kitaawe yaani? Nnyoko yaani? Musibuka wa? Mpuliriza. Abantu tebamanyi gye basibuka. Butereevu. Kati awo ogende mu bajjajja abo abazaala kitaawo otandika okubuuza. Jjajja nga azaala kitange yaani? Tiye gundi. Mba muyita ntya? Bwenti. Jjajjange oyo azaala oyo. Azaala kitange bamuyita ntya? Bw'onootegeerayo bajjajja be emabega nga bana osobola okusamira lubaale. Kituufu. Kitegedde. Era lubaale oba ojja kumusamira. Then n'ogenda n'ebukojja n'enoonoonyereza n'otegeera n'obaako by'omanya. Kaakati omuntu ayagala agende ku musawo amuwe ekibbo, amuwe endeku, amuwe emmindi, amuwe olubugo, amugende nti bintu bya jjajjaabo bibyo twala. Naye ng'ate omusawo oba oyo jjajja w'abaana gy'ogenze ekyo tateekeddwa kukikola before nga jjajjaawo si yazze n'akirambulula. Kituufu. Kategedde nti kino oba otutte kikyo. Jjajjaawo yalina okujja n'alambula. Omusawo aliwo kuteeka buteesi mu nkola. Jjajja kyayogedde. Ne kakati akuwa biki nga ne jjajjaawo tonnamumanya. Biki ebyo by'otwala? Ekyo jjajja kuvaayo ogambe nti. Biki ebyo bye musibira mu keesi ne mutaako ne kufulu. Bagula zino keesi ennene. Ez'ebyuma. Ez'ebyuma. Ne bataako kufulu ezo z'olaba oba ne bakuuma. Nga lubaala alinga anadduka. Mbiraba. Bamuteeka mu keesi lubaala alinga anadduka. Kakati nze siri musawo. Ndi muyimbi w'obuwangwa n'ennono oba enzikiriza y'obuwangwa naki? So bw'ova mu kutendekebwa mu kutendeeri oviirayo bw'otegeerera nti kati obuweereza bwange bugenda kubeera mu nnyimba kyajja kitya? Kaakati maliriza obutende kuba nze okuyimba nakyagala kuva buto. Nga bwe nkugambye nti gwe byokuzanyisa ewammwe weba Bayibuli na gundi na misalaba. Ffe tuli bansaasi, mmindi, buwaji, bibbo, taaba. Kakati nakula mpulira nga bayimba ennyimba z'abalongo, ennyimba z'amayembe. Nekyagala era gye nayigira n'okkuba ki eŋŋoma nezijja nga nkula nakyo taata nannyamba nga ndabyemu ekirabo ekitono ekyo nankwatako. Nandaga kentuufu mwenteekeddwa okuyimbira. Ne taata yalinamuko? Yali ayimbamuko. Kakati ebyo byonna bwe tutuuka eno gye tubadde tudde eno mu maaso maliriza obutende. Obutende bw'oba n'otera okumaliriza obutende senkulu waakusembeza ng'akulabyemu omulamwa. Kati ng'alinayo akalimu k'akola. Bw'abaayo n'obulimu bw'akola abaako bwakutumaatuma n'atandika okukuwa kaki? Kasente. Noba ng'osevinga. Kati awo we nasevingiranga ku busente bwange empola nasevingiramuko ddala obuwera
bagamba jangu bakutuma enku ne nakubayo akantu ndeetedde eddagala gundi nakubayo akantu bwe tutyo mpola mperekerako egindi nakubayo akantu nva ku butende nga ninamu miliyoni zange nga 3 ku 4 entandikawo omudaala gwa chapati nagubalira miliyoni mmeka 2 dala gwa chapati nga ngamba abaana amanyi okuba chapati bava Busoga eyo wano Buganda wantu ojja kufunawo omwana mukulu wa chapati muki ogende Busoga nampereza transport nga baleeta mwana mukulu wa chapati nga mudaala gutandika omwana atakanda chapati nali nawo kanda chapati atandiko zikuba yasooka yafulumanga sumbuusa yaddako nga naye yasikweya yaddako tabikolangako nga takikuta mulimu tagukolangako kyenakola nenfunaawo omwana amuyambako amukubira chapati nga bwazimukubira amukubira nazimuterawo ye natunda mulenzi nga bagirlfriend ayina bangi buli amwayitirawo nakimaka Rolex agaba za bwereere ekintu kya chapati kyagaana abaana banzibye biki nenyiiga nkyo sigiri gye wakozesa ku mitwalo 3 oba 2 eyo n'ogitunda 10 banje wagula zino n'ogijjabira nenga bana bigabe nemanya bya chapati bikozesa nayo yaya business wanalanga buganya paka we natuula wansi enezuula kubaawo kwange kirina kuba kitone kyange giri emirimu emirala giryoka gikola ki gigoberera okiwasa bulosi otudde weebuuliridde nebulirira ng'omuntu ate era n'abakulu nembabuuzaako nembeebuuzaako ne bakintangazaamu nga kinteekeddwa okukola ki kati ate awo saatandikirawo okugenda mu studio okola otya tandikira mu bibiina n'ebyengoma eŋŋanda bakumbaga kwanjula birthday party bulululu mazaalibwa olunaku lumu twali ku kwanjula aliwo omusajja mwogezi wa mikolo amuyita muzeeyi Bakiddaawo yali munda nga bazaala abaana nampulira ebweru mu kidaala nina oluyimba lwe nali nnyimba oluyimba olwo ne lumunyumira nnyo bamunyumira bwe yavaayo nanoonya nampita ku microphone naŋŋamba ddamu oyimba oluyimba lw'oyimbye nga tuliwa soko konemuko katono tulira lwayirukya werogoza kubanza nali nalukyusaamu okwo nga nyimbawo totulimba naye nga tambula edda natabalanga olimba sibalimba baana bange olimba bwerogoza kakati nze nga nalukyusaamu anyimbawo totulimba olimba werogoza biki ebyo totulimba kati awo nga nyimbira Semakookiro omulangira jjajja wange yazaala taata owange taata nzaala Museveni yanzaala Kyagulanyi abaaba Sitera Nyanza abasenga kati nga kuba butogo ate nga abantu kibasika bakinyumirwa awo naŋŋamba nkuwadde oluyimba mu studio gwalimu akakyo ngamba nnoonyaako gwalimu akaki taaba alabika mungi mu mutwe kakati nemunoonyaako omuzeeyi we namulaba tugenda mu studio nenfulumya oluyimba olwakuba ate ddo kwegamba naluta terwakola terwatambula naye nampa omukisa ogwokubiri nalwo nga luli ku nnono ate lwali terukwata ku nnono just lwali awo like comedy style naye ate bwe yampa omukisa ogwokubiri munafulumiza oyo tunaabawunda bazaala banyosa mtiti byankanyimbira emisambwa olwaleero bandi mwe nafulumiza wamma tunaabawunda bana babange tunaabawunda kati kuliko n'endala ezigenda zigoberera yakuberinga album like non-stop munange oluyimba ndujjayo muzeeyi nga ŋŋamba nkoledde oluyimba luno okwenze ye muzeeyi naye nze ebyange biwedde kati okulutambuza n'ensi okukumanya bibyo kitegedde tikale muzeeyi kati oluyimba nduteeka ku TikTok omala oteeka ku TikTok nina sisita wange alindeseeyo ngendayo okumulabako namalayo wiiki etya emu nvaayo okudda
ng'oluyimba lwakubye ne lusala naye nga ate TikTok account bagibaninze nga mulimu yajakinga naye kuno ate okubonaabona nze sikulabanga nga mbonyebonye n'omuziki oluyimba lwakuba ne lusala mweyo wiiki essimu gyetaaliko nga kumbe mulimu yayingira mu akawunti yange nga akawunti bagibaninze kyokka nga oluyimba lwamaze okusala nentuula mu kasonda we nali nenkabamu ag'ekisajja awo nemala nensirika kandi nina musajja bamuyita Skywelasa yaŋŋamba tofaayo otiitira ogenda kumpeereza oluyimba olwo ekirungi zonna obadde tonnazita tiye kati zino zonna eziri ku alubamu eyo zonna kuba engeri ya non-stop tugendagenda tuzitema ki polampola era twatandika okutema yaŋŋamba kwatugula nnyini kuba eri akawunti bagigaa ntugulawo endala naye yaŋŋamba kwatayo yennyini tunaabawunda yabakola ki atandika kati ate netumala netukwata zirya netuziva eno emabega alubamu tugiba tudda tukola ki bajjajja ne bannyamba netonda namugereka ennyimba abantu ne bazitegeera era ne banjagala naye kati awo bonna tunaabawunda yavugiranga oluyimba lwo lwakuba akawunti bagiggala TikTok ne lukwata ne luteeka ku akawunti z'abaana abasamize ekitegedde ezitambula oluyimba lwatambula ne lukuba naye ng'omuyimbi tamanyikiddwa kutegedde kati awo wali obuzibu kutegedde bulungi naye nenwana akawunti nange neteekawo ka akawunti esobola okukola ki esobola okudda kati awo yali embiranyi gye nasanga mu ET yange nange gyempita ET yange awo ennyimba zino nyimba naye noonya bantu ki abawandikanga ennyimba ezo nyimba zino sijja kulimba nyimba za lubale tezibaako muwandiisi myoyo gyennyini esajja baali baddanyiza ennyimba nkulu nnyo zisinga n'abakulembeze abatufuga wano e Uganda emyaka naye buli woliwulira lunyuma buli aluyimba nga muyimbi mulungi luba lunyuma kati just nti ffe twakiyonjamu n'oteekamuko ku bigambo ebyongera okuluwoomesa omuntu okulwagala oluyimba ova ewa assistant se ogizegize TikTok biki naye nga mu buntu otulawo n'ogamba nti kino kyavudde mu kwezuula tiddala nina okukola kino kati nsaba ombuuliremu kukola obulamu nga obutambuza otyawo awo okubonaabona tekuggwayo kasita oba nga okyali muvubuka opangisa kuba ffenna mu bulamu bw'ensi gye tulwanirira buli muntu kuba nawuwe kuba nawe ne bagaa nti awe bwa mwami gundi naye oba omanyi nti okyalina akukonkona nagamba njagala ezange aba tonnatereera ne woba osula mu apartment ya bukadde 5 kuba okyali bubi kati byebizibu tebyabulangamu ekisookera ddala nti mu industry ya music eno ey'obuwangwa gye tulimu abayimbi abaatusookayo okuwulikika okusandikira ddala ku bayimbi abo baatusookayo nti balinamuuko ekikono balinamuuko ki ekikono just nze kyembasaba kimu nti twetereeze nti omuyimbi bwajja tumuwe obudde tumuwe obudde ate tumuyambeko mu ngeri emu oba ki oba endala so ebikono byaliwo bankubamuuko ku bikono bakuyita okuperforminga ewantu omuntu nadduka n'akwata microphone n'abeera ku stage tavaako kitegeera so ate nga ate omuntu oyo teyandikusoseeyo kuyimba kuba gwe upcoming mu buseera ebyo ekitegeera kakati gwe omuntu alina ennyimba kumpi 18 oba 2 osookeyo nze oba oluyimba olumu okategeera akantu oba omuntu oyo mwali nga oluyimba nga bwe waluyimba nga naye aluyina wano mbuwangwa nennono kyenalabawo tekiri ku style ki omuntu gy'oyimba naye bo nga bo abasajja muno mbuwangwa nennono abasinga emitima gyabwe gyakko emikwano egirimu mibale gosobola oyita mukwano gwo nti ddala mukwano gwange
Naye nga namwe mwina ekibiina kiri awo kibagatta abayimba ennyimba ezo. Anti kyenkugambye obutakwatagana n'obutaba bumu. Temubiina? Twandibadde ne ku federation tuyinayo we tugwa. Kituufu. Ekitegeera nti abayimbi b'obuwangwa n'ennono nti kale bagwa mu kategori bw'eti. Naye tetuyina. Mufenna teri asobola kugamba, teri asobola naga nti atubakuŋŋaanyi n'abasawo bennyini abakulu abatwala ekintu kino ekyobuwangwa n'ennono. Ssente z'abayimbi b'obuwangwa n'ennono bazifuna okuva mu departments ez'enjawulo naye tetuzirabako. Ate zituuka. Yeah. Okay, kansibe nti munange ekyo bakitegedde era bawulidde bulungi. So kakati tiitiibya. Maama. Okoze byokoze n'ebiringa ebyo. Okula ddi oba okyali muto tofunanga mukyala? Bajjajja tebannakuwa? Kyali muto ndi ku pending. Tebannanzija kulujja. Naye nga abaana bo nnina. Abaana nnina nti omusajja tabali lwanzaalo. Babyogera. Abaana nnina. Abaana oyina? Kitegeeza sisobola kugamba muwendo gw'abaana. Ngumanyi naye omusajja tayogera muwendo gw'abaana. Abaana bo oyina? Omukyala yataliwo? Mukyala gwe sirina. Nkyali ku pending. Kale n'omukyala asobola sinnafuna mukyala. Nkyali ku pending. Bibuzaabuza? Sinoonya. Naye ate nkyali ku pending. Anti munaye mmwe abantu ab'ennono ebintu byammwe tebibeera byangu. Nze wange anaafumba ajja kuba omu. Nabutono maama. Kakati pozi tomanyi ebyensi bino bye tukula n'ogamba nti kakati ono omukadde munnange takyasobola kunnyiga ku nkuuno kuuno ng'ofunayo omulala ku mutoototo. Okay. Kusomoozebwa ki okulala kw'oyinza okugamba nti mu lugendo luno nga bwe kiri nti waliyo abalala bagenda okukwata era olugendo luno byogamba nti nze mu butuufu waliwo ate kino eno bwe nali ntambula kyannyiga? Ekisookera ddala kino nkirabula gwali yagenda okusamira enkya oba luli. Tolowooza nti ogenda samira leero enkya ogaggawale. Kyo kikulu nnyo. Kitegedde? Lubaale si bugagga. Kiwabula ate kikkakatako. Kubanga mu ndagaano z'abajjajjaabo ze bakola ne Lubaale temwali ya ssente. So Lubaale asiima busiimi okkuwa. Kati ako kaatusumbuwa nnyo twali tusamira. Twalowoozanga nti olumaliriza ngenda kuba ne kalina e Kampala. Nja kuzivuga embi. Omaliriza nno okusamira ne bakusanga ng'otembeeyo obuleega. Naye ng'emitendera gyonna ogituukiriza. Naye nga gyonna ogituukiriza bula ky'oba oteekeddwa okukola kimu buwulize nakwongera kuba mavi kwegayirira jjajja abeeko naawe waakuteeka olyeko n'abalangira. Kati nze ekirabo jjajja owange kye yampa ekitone. Ekitone bugagga. N'ekisinziiro okikutta otya? Kikozesezza otya? Ekitone kino ate kye yampa kikusisinkanya abantu bangi ab'enjawulo. Kati nze nibadde simanyi nti ndi ku miitingako naye nkusisinkanye bangi asobola okuyamba mu ngeri emu oba ki? Endala. Ekirala ekiri mu kusoomoozebwa mu buwangwa muno mu bayimbi. Kwamba esinga nnyo ku bayimbi kuba kyendimu. Abasajja mmwe abatugula okujja okuyimba. Ayagala ogula TTV oba omuyimbi omulala yenna. Ennyimba ezo bannange tuba tuzikola tuzifulumya. Kisooka kati essaawa zino mu ggwanga Uganda obayimbi b'obuwangwa n'ennono ffe abakyasinze okuba n'ennyimba empanvu. Zo mpanvu? Nze TTV nsobola oyingira studio ne nkola oluyimba lwa ddakiika 23. Kitegeeza saasinisa eyo manyi. Ate baba bansidde nti oluyimba olutaddemu miliyoni 2 oba 2.5 akugula akuwa emitwalo 3 oba 2. Ng'ate gyakutwala ayagala akusuzeeyo kwe kuli ne transport. Kyokka bw'ogezaako okumunnyonnyola ate n'akiraba buki bulala. So mezi gano tumuteekamu bannange
tubadde tusaba nammwe abatugula okujja okubayimbirako ku mikolo gyammwe mutuyambe mutuwe ku busente obutegeerekeka naye ekyo kale ffe tukyevumanga ffe nti nze tewe mba nkitunu yanje tukyevumanga ffe abayimbi olw'obutakkaanya obutatuula kubaawo na kibiina kikola ki mu buwangwa bwano nekibiina ekitutwala kale ffe ekyaffe ekyandibuuza ti sitwandibadde nga tulina ekibiina wetukola ki wetuli oba federation oba kitegerekese bulungi kansibe nti bakitegedde kati mu mannya gonna lwaki tiitibya nga tumaliza tiitibya nti liggwayo tiitibya misambu nze ndi mulonde wa misamba kuba gali nagazaayo agaga bazungu nagazaayo ago sigange nensigaza Ssebunya tiitibya misambwa nze ndiwo misambwa giginya kyejo njitiitibya butiitibya kale kansibe kino bannange mumutegedde bulungi bwatyo ababawa emirimu akasente munnanga asabe bakongereko kubanga nabo era bayimbi ng'abaki ng'abalala basobole nabo bati okweyagalira mu ekyo biki byolabye era okuva wayimba ennyimba olina obulamu bw'abantu bukyuseeko bukyukira ddala nno bukyuka buli wawulira n'agamba nti bukyuka kisookera ddala nze nga nzika neeyogereko nze tiitibya ennyimba ezange zizizza abantu bangi nnyo ewaka era no meeting abantu bangi nagamba nze ebintu by'okusamira byali byantama naye naddamu ebintu by'okusamira lwakuba kitegeera nti nze newaayo okuddamu okumanya obujjajja lwakuba ggwe nze kyenjagaza obuwangwa n'ennono okuba ggwe kati ensonga ekyo tuba tuziwandiika twegendereza ebigambo byetukola ki teekamu lwa nsonga nti naffe tuli ba messenger mu ngeri emu oba ki endala kale abantu zibakyusa nange ng'omuntu naye zirina kyezinkyusizza kuba bwe nti si bwe nali nze naye tuuka ku stage ne bantu ne bawaving nebankubira ku nduulu so ennyimba zikukyusiza ate nezikyusa obulamu bw'abantu mu ezo lulwa luyimba ki abantu basinga okwagala abantu oluyimba lwasinga okubakolera ennyo sookera ddala ziringa ennyimba kankugambe ziringa ennyimba ndowooza saawa zino ennyimba tujjagamba ziringa naye kati bimpa obuzibu zonna nze baŋŋamba nnungi naye kati nze tubayagala nnyo oluyimba lwa Tunaabawunda katugende ne Tunaabawunda bw'abanga muntu ye first time y'okukulaba ku Delta TV ye first time okukulaba ku channel yaffe y'abintu bizibu nsaba lumukwateko ng'ali kuno lubeereko kyerukola eri obulamu bwe bwekubanga kukyuka kale anaagamba nti munaye nakulabira wali oluyimba naluwulira wali nange nesalawo okudda eka nsobola okutuukiriza ebyenna okutuukiriza banzaala banyonsa ntitibya nkanyimbira misambwa olwaleero mwana Tunaabawunda bana babange Tunaabawunda we bana babaffe Tunaabawunda wama olwaleero nzize mbita mpesa gwesebe ebiwunda leka mbawunde indeso butiti mpunde mama banga bagalwa ndiri emisambwa gyempita nange weeza nnyo bagala nnyo baana bama amazina go gagana amazina gajja okujesaayo naye nga bwe tutibwa tutambudde nsaba abakulu bakkirize nga bw'owulidde bw'oba okwatibwako osobola okulaba ng'okyusa obulamu bwo kiki kyolaba nga tekiyigiza bulungi kyotategedde okulaba ng'obuuza tufune okumanya n'okutegeera tusobole okutambira mu bintu bireeno nga tetukola nsobi kale bwatyo Titi bwabadde emboozi ogiwulidde bulungi esobola kuba nga efaanagana eyiyo bweba tefaanagana kikuwa ekyokuyiga engeri gy'ogenda okutambuzaamu ebibyo ate muno osobole okwanguyirwa nze Nassali bintu bizibu Shafik ne Stanley ku kamera beera bulungi balaba budde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu ddayo mulaga okole ki ddayo noonya omwana wo siwonanga ekyaki ekyomusulo
ogwali omusulo kati go masira kati bwenzija sina wensula wammange amaka yagatwala yekateekamu mutabani we embeera tempisizza bulungi n'akatono